إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Tumwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo amajjuvu. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatujjira n'obulungamu n'atujjira n'eddiini eno nga eddiini eriko okuwona kw'omuntu okuva Allah subhanahu wa ta'ala luyatonda abantu okutuusa Allah lwalizingako ensi eno. Buli kitonde ekiyitibwa omuntu okuwona kwakyo kugenda kusinziira ku ngeri gye kyawangala ku duniya kuno n'engeri gye kyayanukulamu eddiini eno ey'obusiraamu. Yeddiini yokka Allah subhanahu wa ta'ala gye yatondera abantu era gy'ayagala babeereko, bafiireko, bamusisinkane nga yeddiini gye baliko. Allah kyatugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekubatuukangako okujjako kubasange nga muli basiraamu. Era mu ngeri y'emu bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala ye yabanga kaweefube waabwe. Nabbi Yusufu yasaba Allah edduwa, awamu n'ekyo nga Allah yali amuwadde ebyengera bingi, naye ebyengera ebyo byali tebijjula n'akamu n'akeddagala okujjako ng'afiiridde ku busiraamu. Yabagamba nti rabbi qad ataitani minal mulk wa allamtani min ta'wil al ahadith fatira as-samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yasaba Allah subhanahu wa ta'ala naga nti omulezi wange qad ataitani minal mulk, obwakabaka obumpadde, wa allamtani min ta'wil al ahadith, nompa n'obwannabbi, fatira as-samawati wal ard, namusaba n'ekitendo kye ekyo ekyebbeeyi, owange gwe omutonzi w'eggulu n'ensi, anta waliyi fi dunya wal akhirah, gwe mukama wange mbulamu buno obwensi neyo gye ŋŋenda gwe nnyiniyo. Tawaffani musliman, ay Allah nkusaba onzite nga ndi musiraamu, wa alhiqni bisalihin, onsisinkanye n'abalongoofu. Nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam nga bwe tujja okulaba mu safaari yaffe eno, bwe yatuuka essaawa y'okufa yakuŋŋaanya abaana be n'ababuuza nti ma ta'buduuna min ba'di, mugenda kusinzaani nga nvuddewo? Qaalu na'budu ilahak, amugamba tugenda kusinza omulezi wo Allah subhanahu wa ta'ala gw'obadde osinza, wa ilaha abaika, era oyo bakitaabo mwova gwe basinzanga, ilahan wahida, asinzibwa omu yekka bw'ati, ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahnu lahu muslimun, era tukuwa obweyamu tugenda kuwangalira ku busiraamu. N'atuuka okubeera nga ava mu bulamu obwensi ng'amaze okutebenkera nti abaana ekyokukola bakola batya, bakimanye bulungi. Wakadhalika adilla kathiratun jidda, obujulizi bungi ne kibeera nga kigwanira eri omuzadde Allah gwe yawa ekyengera ky'obuzuukufu mu realite y'obulamu buno, okubeera nti nno ebingi byatiira abaana be ng'ekiri ku mwanjo si kubeera nti bafudde basiraamu, amanye nti okwo okutya kwatya kwa layisi, okwo okutya kwatya kwa layisi, ate obwalayisi obw'ekika ekyawaggulu. Okubeera ng'oli ku ndiri naye ng'ekizibu kyo, omwana wange ono maama we yafa, bano bayinza okumuyisa bwe bati ne bwe bati, omwana ono yataasoma banne nasobola obbaweerera, omwana ono ebyo ng'omuzadde oli waddembe okubirowoozaako, naye tebigwana kubeera nga byebisinga okubeera ku mutwe, kubanga omwana bw'omulekera Allah subhanahu wa ta'ala oba omulese emikono mituufu, bw'omulekera Allah subhanahu wa ta'ala byonna byagenda okuyitamu, safaari y'obulamu gyagenda okuyitamu ng'amanyi Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga watambulira wali seefu. N'olwekyo abaana nga bwe tugamba nti abazadde bangi atuuka neyeekuba mu kifuba n'ategeera kyalina okukola. Oluusi nga n'abaana baakula dda, omu tawunikiraaka, omulala musuubuzi wa linnya, omulala musambi wa mupiira mwatiikirivu, omulala munnabyabufuzi omwatiikirivu, omulala
mulimisa ye kayunga omulala kakati nga bwotera obbayita mwine ensonga zammwe ezaki eza family bayiteko oluyita olwo ng'oyagala bagamba ekigambo laisa fi husbanihim nga tebakisuubira n'akamu n'akeddagala bwe bajja obagaye nti abaana bange ekituufu kiri nti nali mukendeevu mu kubalundira ku busiraamu saasobola kubasomesa mu masomero ga ddiini nabaweerera mu mpeerera nammwe gye mulaba naye mbategeeza nti okuwona kwammwe mu bulamu buno obw'edduniya ne muvaamu nga muli bawanguzi kwe kubeera nga mwekutte ku ddiini eno eyaki ey'obusiraamu nga bwe musobola okwerunda mu bisigadde byesaaba nze sinze naye bateekamu sinze nakufunira omulimu okubeera tawuni kiraaka sinze nakola ntya naye nga bwe musobodde okwerunda mu bisigadde ne mutuuka eyo nange gye saasobola kubatuusa nze ng'omuzadde mumanye nti mulina omulimu gw'okwerunda okubeera nga musinkana omutonzi omwe Allah subhanahu wa ta'ala nga muli kuki nga muli ku busiraamu. Ab'ebitiibwa abantu bafudde okuva ku mulembe gwa Nabi Adamu alayhi salatu wassalam okutuuka ku mulembe gwe tuliko olwaleero era sunna ya Allah fi nnaasi maadiyatun ila yawmil qiyama bakyafa naye buli yenna ava mu bulamu buno obwensi teri akomba ku ssanyu okuggyako oyo agivaako ng'abadde ategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'okuba eriiso ku mulambo gw'omukatoliki bamumativu nti yagenze mu muliro. Bw'okuba eriiso ku mulambo gw'omusamize ne wabeera nga yafudde ayambadde ejjuuni ne bw'abeera abadde mukulu wa ttwale ne bw'abeera abadde ani bamumativu nti oyo yagenze mu muliro. Bw'okuba eriiso ku muntu yenna abadde tali ku ddiini eno ey'obusiraamu imma mu butongole nga ye tagyeyita nga kimunyiza n'omunyiza okugimuyita oba okubeera nga abadde agyagala nnyo nga bw'omuyita eddiini etali ndala asobola n'okulwana najjayo n'amajambiya naye nga ali mu ddiini y'abasamize yalina ebiggwa yali mu biggwa yali yagenda mu masabo yalina ebigali wansi w'ebitaano ebifaanako bwe bityo beera mu mativu nti oyo azikiridde beera mu mativu nti oyo akoze atya azikiridde. Allah subhanahu wa ta'ala yateeka okuwona ku kintu kimu kyokka kubeera nga omuntu afiira ku ddiini ey'obusiraamu. Omubaka alayhi salatu wassalam olunaku lumu yali mu lutalo basahaba bakuŋŋaanye embeera ya bunkenke nga namwe mugiraba ey'olutalo naye yatuma Bilal agende ng'akoola mu bantu abagenda alla yadkhula aljannata illa nafsun muslima abange mukimanye bino byonna bye tulimu embeera eno gye tulimu mukimanye teri agenda kuyingira ajja n'okuggyako oyo omwoyo gwe gulivaamu nga musiraamu. Wa anna allaha la yuayidu hadha ad-din birrajuli alfajir era kisobokera ddala bulungi nnyo Allah okutaasa eddiini n'agisitula n'omusajja nga wa muliro nga tagenda gufunamu obugendeevu n'obugenderevu n'abeera awo nga yawaddeyo ettaka ate nga yemusamize n'abeera awo nga yakubiriza abantu yabuulira nti bannangira mazaani etuuse ate nga yemukubi w'ekitabo kitegereka bulungi n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe biti. Wa anna allaha la yuayidu hadha ad-din birrajuli alfajir. N'olwekyo tugenda kutandika safaari abalungi ab'ebitiibwa nga tulaba ku ebyo bannaffe bye bazze bayitamu okutuuka olwaleero mu mirembe egikulembedde okubeerawo mu qisas z'aba anbiya ebyafaayo by'abannabbi b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyogenda okusinga okulaba mu darusu yaffe eno bw'onaabeera ng'otaddeyo ebirowoozo era nga kyenkusaba ky'oba osinga okuteekako ebirowoozo beera ng'osiriikirira nnyo ku mbeera y'abantu ku sunna ya Allah mu bantu engeri Allah gy'ayisaamu abantu gye yabayisaamu emabega ne gy'abayisaamu olwaleero. Omanye nti falan tajida li sunnati llahi tabdiila omanye nti n'abajja mu maaso enkola egenda kufaanaganira ddala enkola ya Allah mu bantu tekola etya tekyuka. Ekyokubiri oyongera okumanya embeera y'abantu nti abantu embeera yabwe tekyukangako bwe bati bwe baali edda bwe bati bali olwaleero bwe bati bagenda okubeera nga babeera ila qiyami as-saa. Era oyongera okumanya nti abaasobola okuwona eyo ebyabawonya byebiwonya abaliwo olwaleero byebiliwonya abajja mu maaso. Era oyongera okumanya ebyazikiriza abo abaaliwo mu kiseera ekyo mu ngeri y'emu byebigenda okuzikiriza abaliwo olwaleero n'abalijja mu maaso. N'olwekyo ibadallah law istaqbaltu min amri mastadbart mbakubeera nga endowooza gye nnyina olwaleero gye nalina omwaka oguwedde twalitandikidde ddala ku bidi khalqi ad-dunya ku ntandikwa y'okutonda edduniya eno ne tuviira ddala ku nabbi Adamu alayhi salatu wassalam bali nga nabbi Adamu tannatondebwa ne tujja nga tutambula mpola mpola mwaka ku mwaka okusinziira ku budde Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeera atuwadde
okutuusa lwe twalituuse awo baulama baffe we bakoma okubeera nga batuwandiikira mu safaari y'omuntu okuva Allah lwe yamutonda okutuusa lwagenda okubeera nga maadha asinkana Allah olusinkana olwawamu nga kwe kuyimirirawo kwekiyama. Naye wetwogerera olwaleero biidhinillahi tabaraka wataala twamaze dda okubeera nga tulangirira titugenda kusoma nga tuva ku oluvannyuma lw'okuzikirira kwa Firawuna n'okutaasibwa kwa Nabbi Musa ne Harun n'abaana ba Isirayiri, nga Isirayiri ye Nabbi Yaqub alayhi assalatu wassalaam, era ng'erinnya Isirayiri kitegeeza Abdallah. Buli wowulira il kibeera mu lulimi Olubebulaniya oluyitibwa mu lulimi Oluwarabu al-Ibriya. Buli wowulira ekigambo il kiba kitegeeza Allah oba Arab. Kaakati bamalayika abo bonna bolaba Jibrail oba Jibril, Mikail, Israfil, tamam, Israel n'abalala abafaanaganako bwe batyo. Israel gwe twogera kati mu kiseera kino yani ye Nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam. Ekigambo il ekyo kitegeeza Allah oba Arab. Kati Israel, Bani Israel gwe twogerako Nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam be baana ba Abdallah. Be baana bani? Ba Abdallah. Singa abadde wa kutuumibwa olwaleero gyali badde atuumibwa ani? Abdallah, mu ngeri efaanaganako bwetyo. N'olwekyo ba Bani Israel Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubeera nga abataasa ku Firawuna balina bingi ebyaddirira bye weetaaga okutegeera gwe omusiraamu. Bikuyambako nnyo leero nno bw'obeera talibu ilm, bw'obeera muwalimu, leero nno bw'obeera hafiz, omuddu eyakwata Qur'an. Omusomo guno gwa mugaso nnyo gy'oli. Kadhalika gwe omusiraamu atali hafiz twakwata Qur'an, weetaaga okumanya biki ebizeyibaawo mu bannabbi abo boolaba oba bowulira bosomako mu Qur'an, ebyafaayo byabwe obyetaaga okubeera nga obimanya. Naye ate gwe omuwalimu ayina ayati za Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an eza Qur'an, igwe hafiz eyakwata Qur'an, ate gwe weetaaga nnyo ebyafaayo bino mu ngeri ey'enjawulo. Bikuyambako okubeera nga ayati eziri mu Qur'an zikonektinga bulungi ne zeeyunga hatta n'otuuka okubeera nga ebyafaayo ebiri mu Qur'an biringanga ebyasengekebwa mu kitabo ekimu nga biri mu oda, n'obeera nga oyongera okutegeera kyeweetise mu mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo musomo gwaffe guno bwe gutandika, omusomo oba emisomo egya Ramadhaani gino gye tugenda okutambula nagyo mu mwaka guno ogw'2024, nga nja kusaba omutonzi wange owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa tawfiq mu ngeri yeemu ne sadad, abeere nga atusobozesa okubeera nga tutuusa ensonga eno mu ntuusa esingira ddala okubeera ennungi, abeere nga atugasa era mu ngeri yeemu agase na buli yenna anaatuukibwako amaloboozi gano, innahu jawadun karim. Kakati ab'ebitiibwa bwe twakoma mu musomo gwaffe ogwaggwa mu Ramadhaani ewedde, twakoma nga abaana ba Isirayiri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubeera nga abataasa kiwagi mawale semputtu Firawuna eyali yakaafuwala olukaafuwala olw'enjawulo, n'atuuka n'okugamba nti ana rabbukum al-aala, nze mulezi wammwe owa waggulu. Twalabanga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasindika Nabbi Musa alayhi salatu wassalam agende eri abaana ba Isirayiri, ng'abaana ba Isirayiri abo baali basiŋŋaanibwa mu ggwanga erya Misiri mu kiseera ekyo. Baali bagendayo batya? Twali twalaba mu musomo gwaffe guli ate ogwali gukulembedde yani ogwa Ramadhaani ate eri ey'emabega, nga Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam bwe yafuna mu baganda be baamutunda ne bamuguza abasuubuzi abaali bava e Misiri. N'agendayo naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yali alina ekigendererwa ekinene ekyali emabega we kyali amugeredde, nga nakyo kwe kutuusa obuluŋŋamu mu ggwanga erya Misiri nga ayisiza ku nabbi oyo owekitiibwa Nabbi Yusuf alayhi assalatu wassalam. Bwe yatuukayo bingi ebyaliwo, Allah yamuwa ekyengera nti yasobola okukulira mu maka ag'omusajja omufunyi omukukunavu mu bwakabaka obw'e Misiri Al-Aziz, n'abeeramu. Allah n'amugezesa ne mukyala wa Al-Aziz ogenda okkakkana nga ayingidde mu kkomera. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayat
la yasjununnahu madha hatta hin. Nibamuteeka mu kkomera. Bwe yatuuka mu kkomera asangayo abasajja babiri, buli omu yalina ekirooto kye yaloota. Omu yali aloota nga yasiru alkhamra, nga asogola omwenge. Omulala ng'ekirooto kye aloota nga yeetisse ku mutwe gwe omugaati, taakulu tayru minhu, ng'ebinyonyi birya omugaati ogwo naye nga bigulira ku mutwe gwe. Ne bajja eri Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam, kubanga baali bamulabamu embeera ez'enjawulo, nga bwe twafunamu ekyokuyiga nti omulongoofu agwana wonna waaba agudde, obulongoofu bwe bubeere nga bumulabikako butereevu. Bakusibye oyingidde mu kkomera nga teweetaaga nnaku bbiri okutegeera nti ono nno gwe baleese musiraamu, ono nno gwe baleese ebweru gy'ava abadde munnaddiini. Ng'era bw'atuuka wali omusajja avudde ebweru ng'abadde mawale, olutuuka mu kkomera amalawo ssaawa nga 6 ng'akankanira nti tewali alina kasigala awo, tewali alina kagundi awo, embeera efaanaganako bw'etyo. N'ono avudde ebweru ng'abadde ku mbeera ya buluŋŋamu, olutuuka bagenda okulaba ng'anoonya akafo wagazigaziko, ayongerayo obuntu ng'asala era akaze mmeka, era akaze 2 okweyaniriza. Awo watuuse n'okwanjula eri omutonzi we Allah ati wano wenzize gwe mukama wange ebweru, gwabadde mukama wange ebweru, na wano wenzize mu ngeri y'emu gwani gwe mukama wange. Na bwe kityo yabalootolera ekirooto ekyo n'abategeeza n'abagamba nti amma omu ku mmwe tiyabasongako. Yabagamba ahadukuma, kubanga mwali muggulire kaawu, agamba nti omu ku mmwe yasqi rabbahu khamra, agenda kubeera nga aweereza mukama we nga amukola ki, nga amusaavinga omwenge. Ate omulala agenda kubeera nga akomererwa, fayuslabu fataakulu tayru min ra'si, agenda kubeera nga bamuwanika ewantu nga tiddwa, ebinyonyi bijje. Makulu agenda kubeera wekiseera nga tebamuggyaawo, ebinyonyi bijje bituuka okumuyimirira ku mutwe, bibeere nga bimulya ennyama emuli ku ki, emuli ku mutwe. Kakati n'agamba ono yali afisseewo gwe yamanya nti ye yagenda okuwona, ng'amugamba mu ngeri emweyawulidde. Faqaala lilladhi dhanna annahu naji minhuma dhkurni inda rabbik, amuga nti gwe bw'ogenda mukama oli gw'ogenda kubeera nga okola otya, ogenda omusaavinga omwenge, mutegeeze nti mu kkomera waliyo omusajja bamusibira bwemage, n'ekyo oba oli awo kyondabyeko nti nnyina ekyenjawulo obeere ng'okimutegeeza. Nabbi Yusufu yavaayo oluvannyuma lw'okubeera nti nno omusajja oli yamwerabira, naye kabaka n'aloota ekirooto, era Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekiro kirina kudda wa Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam, najja n'akibalooterera. Ogenda okkakkana obulungi bungi ne buyitirira mu kitundu kyabwe, emmere n'ebeera nnyingi, abantu batandika okuva gye baava okujja mu abo abajja, mwe mwali ne baganda ba Yusufu alayhi assalatu wassalam abaali bamukola ekikolobero ekyo. Nwabaawo okumanyagana wakati waabwe. Bino bina twabiraba musomo gwaffe ogwaggwa mu bugazi, ne nkuyitiramu katono tusobole okutegeera obulungi we tuli, tusobole okutambula safaari nga tutambulira wamu. Bw'atyo yabategeera bo tebamutegeera. Nwabaawo bingi ebyabeerawo, ogenda okkakkana nga asobodde okufuna muganda we Binyamin, amusigazza nefuuka ensonga eya baleeta ne taata waabwe okubeera nga bajja mu ggwanga ery'e Misiri. Nabbi Yusufu n'abagamba nti udkhulu Misra insha Allahu aminin, muyingire eggwanga erya Misiri. Mu kiseera ekyo mu Misiri, oyo kabaka eyali afugayo gwe twalaba nti erinnya lye yali ayitibwa Al-Walid ibn Rayyan, eyali afuga eggwanga lya Misiri mu kiseera ekyo, teyali minal aqbat, teyali mu bantu Abamisiri origino, wabula nkola yadda okubeera nti amawanga gaafubanga okubeera nti yasta'biduna ba'dhum ba'dha, beefuganga amatwale, era buli ggwanga bwe lyafunanga kutwanyi nga lirumba, eggwanga lyabanga lirinaanyi liriyingize wansi w'amatwale gaalyo. N'olwekyo mu kiseera ekyo yali afuga Misiri, mu kiseera ekyo teyali mu Misiri origino, wabula baali bafuzi b'amatwale abaali baafuna obuyinza ku ggwanga erya Misiri. N'olwekyo kyamwanguyira okubeera nga aleeta abantu abo abataali ba mu ggwanga mu bungi bwabwe n'abasenza ku ttaka eryali ery'Abamisiri, eryali ery'Abamisiri. Abamisiri baasigalamu nga balinamu engeri y'okwegugunga okw'omunda, naye nga bano babayinako obuyinza, okutuusa ekiseera bwe kyatuuka nga sunna ya Allah bwetera okubeera, tebannannyini nsi ebiseera ebisinga obungi walaw ba'da hin,
batuuka ne bafuna okwenunula kwabo ababeera abakola batya ababeera babafuga. N'olwekyo ekiseera kyatuuka ne batandika okulwana okw'amaanyi. Abaana ba Isirayiri of course baali balina kuyimirira noono eyali abayingiza abayisiza obulungi abawadde obutebenkevu mu ggwanga. N'olwekyo bayimirira wamu naye ogenda okkakkana. Allah n'abeera nga yagera bano bannannyini nsi ba Akbat abaali bavaamu ba Firawuna ne babeera nga bawangula. Kaakati ne bafulumya bali bano ne basigalamu ne babeera nga babeesasulizaako olwesasuliza olw'enjawulo olw'okubeera nti nno tebaali tebaali bannansi ate tebakomye okwo wabula baali bayimiridde wamu naabwe baali batwala nti nno babafuga obumbula. Kitegerekese bulungi. N'olwekyo ekyaddirira temwerabira tuli ku introduction y'omusomo gwaffe biidhinillahi tabaraka wa taala. Ekyaddirira batandika okubafuga obumbula. Abakulembeze abaaliwo ne babeera nga batambulira projekiti eyo ey'okunyigiriza abantu bano n'okubakkakkanya n'okubayisa mu mpisa etali ntuufu okutuusa Saamawale Firawuna lwe yatuuka ate ye najja ku mulembe ogwaliko bakahana abalaguzi ne bamulaga nti nno waliwo omuvubuka okusinziira ku bulaguzi bwaffe ng'omuvubuka oyo agenda kujja ku mulembe guno era nga bw'obeera teweefuddeeko obwakabaka bujja kukola butya bujja kubeera nga bukugendako. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo nti abalaguzi bamanyi ebyekwese tayinza kuyimirirako? Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekirimu ebyo bye yayogera mu njogera erikkiriya obulungi bwe yatulaga nti nno shayatini Allah subhanahu wa ta'ala yaziwa obusobozi okwepanga tukutegeera abasajja abakola gymnastic mubalaba omuntu ayinza okuyimirira omulala nawanika omukono omulala nakubasama naye namukwata mu kibatu n'omulala nakubasama namukwata mu kibatu bwe ne bagenda nga beepanga kitegereka. Ekyo Nabbi sasa kitugamba ati shayatini zikola zitya zikikola ne zeepanga mpaka ku ggulu. Bali ne Allah nakitulaga mu Qur'an duhuran walahum adhabun wasib mu ayati mpitirivu nga Allah subhanahu wa ta'ala atulaga engeri ebitawulira ebyo bye tuyita kibunomu bwe tubiyita nga atulaga nti nno rujuman lishaitan. Allah subhanahu wa ta'ala yarjum rujuman rajmu kyeki kasuka amayinja rajmu kukubiwa omwenza amayinja sibe kiri kati rujuman li shayatin. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byolabe ebyo akuba shayatin ezigenda kubeera nga yastariquna sam'a ezibera zifuba okubeera nga zifuna ku mawulire agaba gafudde muki. Ekyo Allah subhanahu yakirekawo n'agamba alayhi salatu wassalam nti zisobola marra olw'olumu okubaako akawulire kezifunye neziwulira bamalayika nga banyumya ekintu ekyo. N'agamba nti fayaziduna fihi mi'ata kadhiban. Naam, fayaziduna fihi mi'ata kadhiba nezifunayo akatuufu kamu bannange nno fe tubabuulidde ogenda kuba ekintu bwe kiti werukakana nga kikoze kitya nga kibaddewo. Kati okwo nezizimbirako projekiti y'obulimba ya bintu nga 10 kitegeka bulungi nga byonna bipange kubanga okugendayo okufunayo akalala bayita mitawaana mingi ebitawulira ebyo ebikola bitya rujuma li ashayatin essemu. Naam waliwo Sheikh Abdurrahman Soza agambye waliwo abaabiwanuuzanga nti walaba kibunoomu sabirawo yani kireka bo balowooza nti mikisa kume nga giba mitawaana egiri ku shayatini nga shayatini be bamawale majini. Naam abo abaagala okulumika basobole okubeera nga bakafualizaako abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaakati yuhtamalu nti mumawulire Allah gyasobozesa bakahana abalaguzi b'omulembe ogwo okubeera nga bagafuna mwe mwali eggulire eryo. N'olwekyo Firawuna n'abeera nga yakola buli kyonna kyasobola okubeera nga atta abaana ba Isirayiri, n'abeera nga buli lubuto olwagwanga mu nnabaana w'omukyala baalumanyanga bwe yamalanga okuzaalibwa nga bajja abasajja abakinjaaje bamukajanga ba Firawuna nga bakwata nga basala omwana oyo bwe yabanga mulenzi nga bamutta nga omukyala oyo asigalawo ngalonsa nga talina mwana. Ekyo nibwe bwe bakikola okutuusa lwe kyayitirira okubeera ekingi. Abasajja bano nti abatuula okuteesa ebyensonga mu kabineti ya Firawuna ne bagamba nti nno abantu bano bwe banaggwaawo
tugenda kutandika okwekolera emirimu gyaffe kubanga kanu yustabadun bebabakoleranga emirimu buli mirimo gyonna egya wansi emirimu egy'obuvunanyizibwa nga bamisiri bagibeeramu egya wansi nga baana baise bakola batya bebagikola nga bebapakasi bebakola buli kintu kyonna ekinyomoofu bavamu ga ffe tutuuse nno munnange okwesimira toyi tutuuse okwetungira engatto tutuuse okuyonja enguudo tutuuse okukola bino nabiri n'olwekyo tuteesa nti tamwaka olekewo ki olekewo mwaka bwatyo nabbi Haruna alayhi salatu wassalam n'ateeba omwaka Allah n'agera n'abeera mu mwaka ogutaalimu kola kutya ogutaalimu kutta ate nabbi Musa n'abeera nga Allah yamuteeka mu mwaka ogwalimu okutta Allah n'amutaasa mu ntaasa gye mujjukira obulungi gye twalaba nti nno maama we yamuteeka mu kibaya nekibeera nga kyaseeya nekigenda ewali olubiri lwa Firawuna ne balonda omwana oyo n'akulira mu maka ga Firawuna wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna ala aini Allah n'ateeka ku nabbi Musa okwagalwa okw'ekika ekyawaggulu n'apakiramu mukyala wa Firawuna okwagala omwana ono olw'ekika ekyawaggulu Allah n'agifuula ensonga kwe yayisiza okubeera nga ataasa nabbi Musa alayhi salatu wassalam ng'omukyala bwe yagamba nti qurratu aini li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada tomutta ayinza otugasa oba ntumufuula omwana bwe batyo babeerayo nabbi Musa alayhi salatu wassalam okutuusa luyakula n'akola ekikolobero kye yakola n'adduka n'agenda e Madian bino bina tujja kubiraba insha Allah bwe yatuuka e Madian n'abeera nga Allah gyamuweera obubaka n'akomawo okulunula abaana ba Isirayiri yakomawo n'ebyamagero byemujjukira obulungi ne nabbi Haruna alayhima assalatu wassalam Firawuna n'agaana buli kyamagero kyonna kye yalaba ekyali kimumalira okubeera nga akkiriza n'abantu be ne babeera nga bamugoberera mu kugaana okukkiriza obubaka bwa nabbi Musa alayhi assalatu wassalam okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala luyagera n'alagira abantu bano babeere nga badduka bave mu matwale ga Firawuna n'alagira nabbi Musa alayhi salatu wassalam abeere nga akwata abaddu be n'amugamba fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wala takhsha boolekera ennyanja bwe batuuka ku nnyanja akube omuggo ku nnyanja ekkubo erigenda okubeera ku nnyanja erigenda okwekolako ligenda kubeera kalu n'abagamba temutya nti mugenda kufuna obuzibu bwonna fa atba'ahum firawunu bijunudihi Firawuna naye n'abagoberera asobole okubeera nga abakomyawo fagashiyahum min alyammi ma gashiyahum amazzi ne gabeera nga gabamira bonna gabamira nabo ne bagamira ne bawunzikanga be basiranye amazzi gasigaddewo bw'atyo nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'asomosa abantu be naye olw'okubeera nti baali bawangaalidde mu kutya Firawuna olutya olw'ekika ekyawaggulu era nga balaba nti Firawuna tayinza kufanfa nnyangu bwetyo yakuwuta bubusituzi naggwawo tuli fenna baasigala si bamativu ddala Firawuna akoze atya Firawuna afudde bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira omulambo so si maiti twagamba maiti tukikozesa kubaki ku basiraamu omulambo gwegw'omuki gwegw'omukaafu gwegunasaba obukaafu n'alagira omulambo gwa Firawuna gubeere nga gukasukibwa ku saidi y'ebuvanjuba kubanga gye baali baddukidde ku saidi y'ebuvanjuba basobole okubeera nga bamulabako ne bajja ne bamulaba kawenkene ng'ali awo ennyini nga mulambo ogutakyalimu wadde kenyenya konna bakakasize ddala baggweremu ddala encukwe bayinza okusigala nga bamuloota mu galooto nga balowooza nti akyali muki akyali mulamu bwe batyo ne bamulabako ayanan ne bafuna yaqiini enzijuvu era kye kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti falyawma nunajjika bibadanika litakuuna liman khalfaka aya olwaleero katugenda kujjawo tugenda kubeera nga tukujja mu mazzi obutafaanako giri emirambo egiri kuseeyeeya ku mazzi egiri okwo guno ogugwo tugenda guleeta tugukasuka awo ennyini bagulabe litakuuna liman khalfaka aya babeere nga abo abaana ba Isirayiri bafunye ddala akabonero k'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala asobodde okubeera nga bataasa ku taghiya oyo Firawuna so singa abantu bwe balowooza nti nno olwo Allah subhanahu wa ta'ala
yali ategeeza preserving omulambo gwa Firauna gusigalewo ng'abantu bagulaba nga naffe tugulaba era ndi guli mu pyramids ez'Emisiri ezo khurafa wa sakhafa. Ebyo si biki? Ebyo si bituufu okubeera nti omulambo gwa Firauna yeguli abadan. Kitegereka bulungi era tugulabako wadde akamu n'akeddagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agwogerako waba sahaba waba ulama b'obusiraamu nga bagusongako nti guli Misiri obeera efaanako bwe bityo, wabula byonna bawulama boogera ku nsonga y'ekyo ekyogera nti Firauna ali Misiri bagamba nti sakhafaati si kiki si kituufu n'akamu n'akeddagala. N'olwekyo abantu bano nga basenguka Firauna era nga basomoka waliwo ekyabaawo kyenjagala okukoonako mu ddakiika nga 2 zokka. Timwabo abaali bavudde Misiri nga badduka Firauna mwalimu omusajja eyali munafiq minal munafiqin, yali munnanfuusi mu bannanfuusi. Omusajja yayitibwa Samiri. Njagadde omukoonako mu kifo kino kubanga ensonga yetandikira mu kifo kino naye nga tugenda kulaba ensonga ye mu bugazi mu maaso. Ekyo ekyamagero ekyamaanyi Allah kye yakolera abaana ba Isirayiri okubeera nti nno Nabbi Musa bwe yakuba omuggo ku nnyanja, Allah gan fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdi al-azim. Yakuba omuggo ku nnyanja, ennyanja ne yeeyera bweti ngedda ku ddyo ngedda ne ku kkono. Mu bugazi obuyitirivu obwali busobadde bulungi okubeera nti abaana ba Isirayiri mu riwaya ezimu ziraga nti baali miliyoni 4 naye ng'ekiri akrab kuba nti baali miliyoni nga bamuhakikuna bwe bagamba babeere nga basobola bulungi nnyo okuyitamu nga tebeenyigiriza kubanga omulaba abali mabegaawo balina okuyitawo mu sipiidi eyeetaagisa. Kitegeka bulungi. Kaakati Allah nga bagati kattawdi al-azim, abamanya ennyanja wano weetandikira olinnyawo n'ekigere, bwe weeyongerako ng'amazzi gakkamu, bwe weeyongerako gaago mu viivi, bwe weeyongera okutuusa lw'otuuka n'obuliramu, bwe gatyo bwe gasigala okutuusa lwe gaserengetera ddala wansi fi amaqil bahar. Kiteeka bulungi. Kaakati nakino bwekyo kyakola kitya bwe kyali kifaanana. Embeera eyo Allah agitula ku kigambo kattawdi al-azim, ng'ennyanja yiyimiridde nga bw'olaba ekisenge ky'ennyumba, tunuli ekisenge kino ekimu n'ekisenge ekiki ekirala, naye nga yeewunziseemu katono okukola ng'amakulu g'olusozi. Tuli fenna yeewunziseemu katono neno ku saidi yeewunziseemu katono ku saidi eri naye ng'ekkubo kkalu bayitawo. Ekyo nno kyali abakoledde kyali kyamagero eky'amaanyi kye baali bateekeddwa okusasulira okugezesebwa okw'amaanyi mu maaso gye bagenda. Nga Allah bwe yagamba wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin. Eyo ayo giwulidde gye nsomye tugenda kuseeyeeya nayo mu safaari gye tugenda okutambuliramu biidhinillahi tabaraka wa taala. N'olwekyo mu ebyo ebyaliwo mwe mwali omusajja ayitibwa Samiri agenda okutunula, yalaba ekitonde ekitaali kya bulijjo, ng'ekitonde ekyo ye yali malayika Jibrilu alayhi salatu wassalamu, era nga bwe yakyatula obulungi mu aya gye tujja okulaba nga tutuuse mu kifo ekyo mu musomo gwaffe imma oguddako oba ogwokusatu guyinza obutatuuka mu gwakuna biidhinillahi tabaraka wa taala. Allah yagera nti tewali yasobola kubeera nga alaba malayika Jibrilu olulabo olw'amaaso okujjako Allah yamulaga omusajja oyo Samiri. Allah ng'akikoze olw'ekigendererwa eky'amaanyi kyeyagala biidhinillahi tabaraka wa taala. Bwe yalaba malayika Jibrilu ng'ekulembedde abantu ng'era Samiri Nabbi Harun alayhi salatu wassalam bwe yagamba min athari rasul, hadithi ya al-futun empanvu ya Ibn Abbas, Nabbi Harun yambuuza nti wama rasul, omubaka kyoyo gwoyogerako? Kyava amugamba Samiri alladhi jaza bikumul bahar, oyo eyabadde abakulembedde nga musomoka ki? Nga musomoka ennyanja. Kaakati bwe yamulaba yeewuunya ekitonde kyalaba, kyava amutatabba amukola atya? Amugoberera. Nga bwe tujja okulaba mu aya nga yeewozaako eri Nabbi Musa alayhi salatu wassalam kati faqabadtu qabdatan min athari rasul, nenjoola oluyoola awo omubaka oyo we yali alinnye. Bawulama abamu bagamba embalaasi we yali erinnye, nga bwe twalaba nti engeri gye yasikiriza Firauna, kubanga Firauna yatuukawo n'agamba naye subhanallah, nange nnyingire Allah nali nekkulu nange alinkoledde lyange nabo ndirinako omugabo oba. N'asookaga nti bannange nedda tusooke tulindemu, n'ataraddada. Naam, eyo hadithi gye twogerako ezimbirwako ekyafu ekyo nnafu tuli fenna, naye ate ene yafutun nyingi bawulama bagiteekenga mpanvu, hadithi mpanvu eyogera biwanvu ku Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Kaakati kyava ayoola qabdatan, kino kyo kiri mu aya
imma embalasi ya Jibuliru weyayimirira weyalinnya n'ayolawo oluyoola, oba Jibuliru yennyini weyalinnya n'ayolawo oluki oluyoola. Kitegereka? N'alutereka era n'alukuuma butiribiri. Kana hadha arrajul min ubadi al-ijil fi Masr, yalimu abo basinzanga ennyana oba ente mu ggwanga eryaki erya Misiri. Fa aslama nifaqan, n'ayingira mu ngeri y'obunnanfuusi mu ddiini ya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, n'agenda mu maaso n'enifaaqa eyo nga Allah alina ebinene byagenderera lillahi alhikma albaligha. Bwatyo basobola okubeera nga basomoka nga yeekutte ettaka lino oba ettosi lino oba ekintu kyonna, kubanga Allah tuga nti yabasan, ennyanja egenda kubeera nkalu. Kitegeera teyali ttosi, kireka bulungi, wabula lyali ttaka weyalinnya n'alikuuma butiribiri, oba mu kaveera ke oba mu kintu kyo kyonna kyali akola atya kyali alina mu kiseera ekyo. Bwe batyo basomoka bamaze okulaba omulambo gwa Firawuna batebenkedde. Kaakati nno waliwo bingi ebyaddirira mu kiseera ekyo. Buli kyenkoonyeko kiteeko ebirowoozo ogenda kukyetaaga mu maaso biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wafaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.